Jajja. Jajja. Oli otya jajja? Oli bulungi? Amina. Amina. Obulamu butambula mpola mpola. Jajja totya nze ndi wano. Nze nyina ebyange just kubuuzaako jajja wange. Ogamba otya jajja? Jadi. Goli otya? Nange ndi bulungi. Okyanzijukira? Weerabidde omusajja yali ayakuleetera abazungu? Abazungu kyabajjukira bajja wano? Wange namulaba omuzungu. Eradde nnyabo. Mulungi nnyabo. Siibete nnyabo. Kati leero jjajja bwe nazzayo abazungu nekuleetera abagenyi abalala. Kati ndi musajja gwana. Nekuleetera abalala bayita S-Media. Osobola okyogera ekigambo ekyo? Olirimu lyenyola. S-Media. S-Media. Kale. Katuze kukyalirako jjajja. Kale nga tulina mikono gyaffe Saudi Arabia. Abo abaana abakola biyumba bayita bakadaama nga basazeewo ne batuwa obubaka natugamba tujje nga tubakyalira so naffe omwami ono natugamba tujje wano tukulabeko era nga bino mwewale kundaba nagamba tubikuleetere kale banange nesimi neyaziza mirundi gyonna naye nga oli fine kati ndi fine nfafu kakati jajja tubadde tusaba otugambira abantu baffe abagenyi baffe amannya go n'emyaka gyo bana nze bitibwa Divina Namota emyaka mingi kinana meka myaka kinana egyo nga mukama akwagadde nnyo mbadde ono abyanga kyona nabagidinderi kakati nine omwana mutya wa Jeff akatukana nezija nemugamba kandi tutuzimbe omwana natandika okujimba kakati gwe kubirawo bambi yebale kakati ekyabadde lwawano eggulu najja nakukyalirako ate nakyalirako naddayo mukisawo bangi jajja webale kwagala omukama ebifaananyi natubiraba bannange ono beyali bazi ono yali bazi nakontiraladduka oli n'oli bafaanagana oli yenze mukasonda badde simanyi nti yenzi bambi amwalange serundogi yakolaki yawenkuba nakolaki natiteekawo bambi kale bebanda abagenyi baffe jjajja bakwagaliza Easter enungi bambi ne mama wange nyabo nkulamusiriza wange nga yeekwese gyendi golota wange bananya banyanya empatira dda bwemagifudde empata kale when we are doing this, the one I told you about occupational therapy, we are trying to help them that their bones and muscles at least should not be at least paralyzed. So tukola this occupational therapy kugamba bwabanga agezaako okuwaata these veins are able to move. tambula mukatono at least to have some move. Okay. So kati kubagamba at least
once in a while n'omuwa amatooke n'awaata and from okuwaata kuno these veins are moving, are functioning. Then even when she's washing the hands after peeling, abaziwa massage. So all those are necessary for their health. Jaja tweyanziza nnyo atende neyanziza anti okutuwakadde akaddealireko kale wamirimu babule kundabako kale jajja era tujja kukomawo era tukulabeko kale munange mwaba kujja kundabako nate mukama mukoma ola mukoma kubanga ndi okubeera wala sijja kufa ojja kubeera nayogala nekwagala nnyo naffe tukwagala kale jajja kati neŋŋamba era musaade nsiibula neŋŋamba wange awalungi tewaba nnyo ne wambwa tasula mu bbaagiro kati kanyambu kanserengete obulamu bugamba kimuzeeyi bubi saagala nno bubi nnyo saagala nkulimbe ekigere kino kyolaba okuva wano akatambala wekatandise okugenda bwekati paka eno bwajereere olabe jajja era watali muggo yinza n'okufuuyisangaawo agatambula sirina kaakati ngaseeko bulema ng'omulundi omulala amaaso nze ndi mulema bulema bwa mirundi egyo ebiri sikyalaba kati omusana gubadde gukyayaka nga nengera watangala naye kakati guwungedde kati neerinenya omutwe ne bwayita wali mu kkubo siyinza kugamba nti egundi sikyalabira ddala saagala nimba abantu so muzeeyi bangisebo badde nkuleetedde abagenyi baffe kuva mu S Media abagenyi be bano bowulira amaloboozi gaabwe era okwana mu ngalo wangi tubali tuzza okulabako eyo emanga baba ate tulina mikwano gyaffe tubale n'emikwano gyaffe eyo kati nga tulina mikwano gyaffe eyo kaakati maama wangi jajja lwembadde nsiibula wano kati kaakati entambula yange munaagisobola ndi ku bigere anti bali tuzza okulabako eyo nga tulina mikwano gyaffe gye tukola najjo ennyabo abamu bava e Saudi Bakadde nga batutumye tujje tubalabeko obubaka bwo tubuleseeyo wali ku ofiisi wetubulese naye munansonyiwa tofaayo kubanga batugaye tuzze bwobudde bwo bwe buli mwana sibadduse buddusi wazira era nabadde sitegedde kiki kinaabaawo naye nga jajja katusabire ojja kutereera tobamu kutya banaye mwebala okujja naye kibi nnyo butansanga emanga eri nga tukulabye muzeeyi kubanga emanga nakooye okubeerayo nga nkooye nsaagala kwebaka misana awo nenvaayo nenzija mpolampola era wano mbadde nseebula banywanyi bange bazikulu nembagamba banaye kati kansotye mpolampola paka tuusa natuuka eka nesaawa eyingira bulangi tejja kubanga etuuse banaye mwebala okujja okundabako naye tusaba otubulireko ku mannya go n'emyaka gyo emyaka si kye kikulu wali badde otegeere amannya naye emyaka kwegamba musabira bato oba musabira bakadde bonna mulambula bakadde oba kati tuli mu kulambula bakadde kakati amannya agange
sajja neddira mbogo Abaganda embogo gye beddira nange gye neddira kati bwe nagenda mu ddiini yange bakadde bange bampaayo mu ddiini okungobako bukafiiri ne mbatizibwa ne bantuuma lya Felikisi kakati nga nze Nyanzi Felikisi bwe nzize enkula nenfuna erinnya eddala erya muzeeyi waliwo eyanjazikayo ku zadde nendalayo ku bwana kale nenfunayo obwana obuzzukulu ne buntuuma erya jjajja naye nga manya amatuufu nze Nyanzi Felikisi emyaka tugireke kati emyaka nze nazaalibwa 1945 Mukama akukuumye olwaleero sijja kukola maasi kubanga siri mu budde bwakugata myaka naye tofaayo jjajja kasitafe otugambye tujja kubala nenga just kaakati munaa bwe ntyo emyaka gye mpangadde gimu gye nkyajukira ndowooza giweze oba 75 oba kweyongerako kyetaaga kutuula mbale naye ngaebiseera mbimanyi nnyo bulungi kubanga saazaalibwa nga ndi mukadde era amaaso gano g'owulira genkaaba gatandise mwaka guwedde awo nga mu Novemba kati okutandika omwaka guno nga eyali alengera ekiri wali nga sikyakiraba kaakati obulwadde bwange bwenina bwa mirundi egyo maaso nakigere tugenda kusabira jjajja ojja kutegeera wangisebo kirungi okusinkana leero naye akadde tulina katono akadde inako katono tujja kuddamu siganye kyaliire nga bulijjo era neyanziza nnyo ateebwa oba nsiimye nnyo ate nempulira nti nsaaliddwa obutansanga waka kasita tukusanze wano naye era sikyalina siteegi ndala bwe nva waka bwe mba nga nkooye okubeera emange wano wengobera we mu kitundu kino wano era siteranye okugenda wala ojja wano ng'otulako wano ng'onyumya n'abazzukulu n'ab'oku kitundu ekyo kirungi jjajja gayesisiro abamu sigula kubeera nti ndi bazzukulu mu kubeera omukadde ndi bazzukulu mu Luganda lwennyini so si waliwo kuwoza jjajja mu Luganda lwennyini waliwo kumpita jjajja olw'okubanga ndi musajja mukadde naye waliwo bampisira ddala jjajja nga tuufu kale jjajja tweyanziza tujja kudda nze nsinza okweyanza kubanga mwabeerekereza obudde ne mufiirwa obudde bwammwe ne mujja okundabako banaye neyanziza nnyo neyanziza mu mutima omulungi nsiimye nnyo nsiimidde ddala akati obudde bwonna era esaawa okugjako olw'eggulogulu naye nga si buli lunaku okugjako nga mpozi enkya oba ne ku Easter nga nange zizze kulaba ebidduka wano n'okwesanyusa kusanyusa amaaso gensanyusa gakyala awo neerimbye bannange mulaba kale jjajja kale tujja kuddamu tujje tujja kudda mulaba okulimba banaye bwe kuli bwe neerimbye mbu okusanyusa amaaso kale
nagwa ekigwo ekinene ekiyitirivu nga walaba jjajja wali munnange nali nva mu kiyungu kumya omuliro ntekeko kyayi nyweko nva mu nnimiro kakati bwe ŋŋenda mu kiyungu ate ekibiri nkyerabira mu nnyumba kati kyenva nzirayo njete katebe oba kano jjajja kubandeeta ono omwana agenda koleeta munange bwe nenda okuva mu kiyungu ŋŋende nona ekibiriiti eri nga nkireeta naye bwe nali nfuluma bwe nti neŋŋenda nserera nengwa ekigwo wali mukayungu kali bali kyebajja bakazimbawo kiri ekyasooka kyali kigudde tekyawangala naye akakatuna abaana ne bakazimba mangu jjajja tulako wano wenali mulikira nengwa ekigwo jjajja tulako wali ate mwe munaatuula tetuya kutuula jjajja tofaayo soka otuule lunaku luwo badde manyi nti mumalaamala kutuula jjajja tuula obutebe bwonna buleeta jjajja era bwe nagwa ekigwo wange nagwa bwenti amabega gano ge gasooka omukono guno gwamenyekera wano kubanga gwabeera eno negumenyekera wano gwakutira wali mukulu wano bazimbye amayumba amangi waliwo omukyala omwami nga muyunzi nnyo ayunga omukyala kakati wendagenda ngaayunza abantu bangi nnyo nange wano olwamenyeka amagumba angenda nenjala yali enuma yangwako nagivaako kubanga nali ngenda kufumba kyayi nyo ku kyayi nva mu nnimiro enkuba yeyangoba enkuba nagenda okulaba ng'ejja nyingi ejja kunkuba neŋamba kangende eka naye bwe ntuuka wano nga kakyayi tekaliwo abaana banywedde kyayi yenna mufulakika bamumazeemu neŋamba kangende ekigwo kyenagwo ekyo omukono guno gwakutukira ddala bulungi guno era baali tebamanyi nti gunaayunga guno kati gwatereera gwayunga mangu okusinga amabega kiba ekyaliwo ddi mukono omwaka guli wangi ekyekigwo kyaliwo ekigwo banenga nsanyisa okubalaba jjajja nze onzijukira bannamuntweko amaaso gafuuka dda jjajja kwatireko ndowooza amaaso gafuuka atona bannange amaaso mazibu nnyo kizibu nnyo gamba nti omugundi twongereyo ku ntebe jjajja tofaayo bano basajja bajja kuyimirira eyo musajja bano bagumu era tebasibu era dde jjajja era dde basibu kusiibye mutabani jjajja era dde banyabo era dde maama oli otya maama siibye mutana webala emirimu kale nyabo mirimu kino kakati nagimalako nagivaako n'otulako wano mukati era wano wokka wentambulira yagamba wano wentambulira kati ogendako nawali katale n'olaba ku bantu batambula wano ku maduuka wano wenkoma naye nobwa otambuddemu amagulu teganzikiriza amagumba ga nze nogenda balimba naye ate bwenkusanzeewo nenkakasa era wenkoma wange nkumera ddala wawuuka sigenda walala wano netololera wano kale ngenda wala ate ngende engweyo munange bwe ndamenyeka omukyalo oyo yannyungira mwezi mulamba omukyalo oyo omukadde yali awo yannyungira mwezi mulamba anyunga amabega gano n'omukono guno amabega n'omukono guno naye amabega omukono gwo gwayunga oluvannyuma ne guyunga mangu ne guwona n'amabega ne gakendeera naye oluvannyuma kwegamba ne banga nti ojja kendako ne mu ddwaliro era ne mu ddwaliro nagendangayo nga omukadde oyo anyunga naye dokita neŋŋamba nti
okola bubi nnyo okumenyeka omugongo nti si kituufu kati jjajja wali kyemanye emboozi obeera nenyingi ate nga tusanyuka nnyo ng'otunyumiza emboozi naye kati njagala onzikirize twanirize abagenyi baffe b'olunaku luno kuba mu S Media bazze okukyalirako kubuuzaako bano bantu boolaba wano neyanziza gye yatuze okulabako era ffe ne ttiimu kosa n'abantu baffe okuva e Saudi Bakadde batugambye tujje tukirabeko. Emyaka gye maze wano gyo mingi nnyo mingi ddala bagambye tujje tukulabeko nalugana tukuleeterayo akasooda onyweko kweno Easter ngonkoledde nga neyanziza nnyo nnyabo tuzze okulabako ijja tuva ku itaani muludde nga mmanyi nti wendi wano umanyi yate nali nvuddewo kati jjajja tusaba otugambe ku mannya go wangi amannya otubuulire ku mannya go amannya agange n'emyaka gyo n'emyaka 9 myaka 9 amannya yewanina nalubuula kama ngakoze bulungi yewanina nalubuula mukama nakubuuma emyaka gino wamuwaki emyaka kyo 9 wamuwaki wangi mukama wamuwaki okuwa emyaka 9 mukama muwasalayo zokka ezo soosa era nemba ngenda okwebaka teeko zikwatako era bukya kumakya teeko zikwatako amina kyekyo amina jjajja tusabire tube nga ggwe naffe tuwangaale nga ggwe jjo ate nga tube basanyufu nga ggwe ye kalooli mukyamumanyi naye muludde okumulabako kalooli tulwawo okumulaba naffe mulwawo okumulaba omanyi bwe yagula wano yali amanyi tujja kubeerawo ffenna naye kale kaakati oluvannyuma waliwo basenga baffe nga bali seeta eri gye twabaziika kaakati yagenda okulaba ng'abantu b'ettaka liri bagenda okutunda basenga baffe ne bagati batunde basenga baffe emirambo giriwo nga 6 kuliko abataata baffe 2 basenga baffe ne munnaffe omulala naye kakati bagenda kutunda buti kakati kyagwafu banga bwasobola n'agenda eri bali bagenda okutundawo n'abagaana okutundawo n'agulawo kakati nanga nti omanyi nti ngenda kulekawo wano mbadde nakola wano nga manyi tujja kubeera wano olwokubanga jjajjaffe oli yatukuza nali njagala tubeere wano kumpi naye tusobole okumulabirira yatukuza oyo jjajjaffe okuviira ddala obuto paka jjajja ali wali nebamwyitanga mabuliro yazaala maama waffe munnange nangamba nti omanyi nti eseeta nti okutundayo obutunzi nga tutunda ate nga basinga ffe batufiira mu ngalo tekisoboka jjajja batunda batya basinga baffe wanje beyanziza nnyo beyanze kutuwakaddeko era S Media kyenjagala obategeeza wano wennyini we tuyimiridde abantu abalabirira omukadde waffe batukkiriza kukola wano project tulina project twatandikawo wano project bigari project ezo sente twazijja mu gavumenti yazituwa twawandiikako kagundi ze bayita disability grant twawandiika netugezaako saba ezo sente nti batuwe ku sente tutandike project netutandika n'akasente akatono tulabe gavumenti esobola otuwa oba tetuwa naye mukama yatuyamba gavumenti sente nezituwa miliyoni 5 zetwali tuwandiise netutandikako kapigare project kaffe yes kali wano wagule yes so tweyanziza tusiima nnyo family eno ate abatakinga care of this old lady they are some of our leaders era babula wona abadde yeebase ali mutambula mutulo so tusiima nnyo family eno ennyo kale
era bwe tutabeera ffe nga babeera mu fields eyo ababeera mu kumirimu emirala tutabeere kugamba bano bantu bakukyalo basigala nga bakola ki nga batambuza emirimu gya organization yaffe. Kale jjajja tukulabyeko leero oza tetukulabyeko tukukyaliddeko olwaleero naye olwakadde tujja kudda era bannange wadde katono naye munda bikola neyanziza bannange neyanzeege. Amiina mwebale nnyo mwebale ddala. Amiina nga munkoledde ye jjajja ndi wano nga ntudde wano nendodera kiri ngenda wali kati ate bwe ntuusaawo netudda accident yebadde kubyawo abantu babiri nga waawe ekkuba eryo erijja wano awo baagala obakola tebanna bakolawo kati bategeka kukolawo naye tubabadde bagwiriddaawo nga ntunda bweti ate eri ebadde eva eri ate endala ebadde eva eno ate ebadde eva eno ng'oli musajja wattu ekigaanda ky'endagala weekiti bannange era byonna bwe zitagaliddeawo nga nkyatunula bwe nti ningamba yii katonda wa ekyandeese wano kujja kulaba jjajja tujja kukomawo tunyumyemu. Amiina jjajja. Amiina okujja okundabako. Amiina kale jjajja mugokololi kwe kugamba nti akambeera eseeta gwe munnange ebeera wano kakati ojja kubeerawo ne bazzukulu nze kangende seeta kubanga ekibanja kiri okukitunda nga ntunula bwe nti nga twaziika basenga abo ekibanja nyamugogo waffe guguno fetugenze jjajja jjajja kale ffe tugenze kale mami tusanyuse nnyo okujja okukulaba eradde maama siye bungi maama osiibye otya tubadde awo tulina mikwano gyaffe okuva e Saudi Bakadde batutumye tujje tubalabeko era kati byebigere bino naye nga tusanyuse nnyo kubanga tukusanze mukadde amanya gaffe. Nze Ana Nabikeedo. Mukadde ate olina emyaka emeka? 7 n'emyezi nga 3 lwakuna. Tugambye nti obulwadde bukuluma. Obulwadde buluma nnyo obugera ne bunziramu bwetyo nalwala n'amawuggwe ago ganuma. Amawuggwe? Galwala ekifuba ne bakijjanjaba naye gava mu kuba mayinja nali nkuba mayinja era gamenya n'amagulu malema. Amayinja? Gankubirawo mu lusozi waggulu ku lusozi nennemala nenyabo naye abakulu bano bandeetera eggaali njirinawo kirungi n'oyo omukyalo oyo mujja nenyabo obulamu bunafuwa. Kati ono ye mukadde gwe mbadde mbagamba yadde yafunako obulemu naye yafunako obuvunaanyizibwa obulala nga alina abaana balabirira. At least twagala jjajja obawulire ku bantu bano ku baana enamba gy'olabirira abaana abo ate obafuna atya ate mu mbeera ki? Abaana abo mutabani wange yafa ne muwala wange abamu basigaza maama nabo taata baabwe baafa. Kati nina omuwendo ninawo Dagalaasi 2 ne Nakato nina Ligani nina Lisa nina Haira nina Kibirige ne Benikito mbalina naye tebaliwo kati naye nga babaleka bato
kati bakuzeemu si kwekkulira ddala y'ekibirige sukulu fees zaabuze kuba ndi mulwadde sirina wenzijja abadde asoma esifo ddagalaasi yamala 6 alinaawo kawoteeri ku luguudo akola erigani yoyo gwe musanze mu ddiiro nakato abadde asoma 3 zibuze 2 yatuula 4 omwaka guno ne Beni yatuula 4 naye ne batabaako budduukirize busobola kubasindikako nnyabo. Kibi. Ate omukyala bwe obuzito bw'ayina ayina obuzibu bwe health wise nga bumulabye kumusumbuwa ate era tebannaba kuyiga kwetakulira kuba baba bagenze okusoma oba oliawo tolina kawunga ne mubeerawo naye nga bagumu engeri gye balaba naye ekizibu obulamu mpulira bugenda munafuwa. ya naye maama waffe tukweyanziza nnyo tweyanzeege ate ebbanga lyetukulabye bwedde oli mukyala mugumu era mu bantu betusinga okwesiga mu bakyala bagumu mwoli kugamba amidst all the challenges that you got naye nga wagezaako neweeyongera okulabirira abaana abo era nga tusaba mukama akuyambe akukwatula ekisa mu byonna by'okola ate naffe tetujja kukulekerera nga bw'omanyi naffe tetugamba nti tuyina byamaanyi naye nga bulijjo okimanyi ketufunaako tukulowoozaako era tusaba mukama katonda atuyamba abeere nga atuwa abantu nga bano ba S-Media kugamba artist bwe batujjukirako naffe ke batuwadde tuleeta n'okwatako ate tusaba mukama katonda ne ba S-Media mukama abawe nnyabo mukama abongere bye musaba nnyabo. Amina maama. Nange musabira naffe katongera okusabira Alice nnyabo. Naye n'akawala kaana ka muwala wange kwegamba Douglas bw'amaze okusoma 6 talina bulungi era naye buyambi gyali kati nembanga nako nakasindikako kamala ekyomusanvu kakasoma yene ttamu yesoose bwentyo mpolampola naye mukama nga yabikola sirina buwagizi nnyo bwe ŋŋamba nti neesigamye kuno naye enundalunda bubizi bwe butyo bwentyo n'otundayo n'ofunayo ate kati nga bwe sikyasobola kutambula kuzirabirira n'amaanyi osindikayo bano bakuzeekuze bamanyi okutenguwa kati awo n'otambulira awo mpolampola bw'obaayo n'obuna 5 n'ogatta 2 n'otunda n'osobola okuweerera. Neyanzizza okunkyalirako neyanzedde bannange mwebalire ddala. kakati mami S-Media ne bannaffe badde batutumye tubireete era byo nabyo maama naye nga tukusuubiza okudda kambasabire mube balamu amina maama nange munsabire mbeere mulamu kusabira maama muyinza okuba nga ate temulinsanga wano nemunsanga ku lubalaza awo wensiiba. amina maama naye katukusabire osuuke mami waali kale jjajja mukyala waffe kale kale Alibeera bulungi.